Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwo tunuulire eddagala eryo ebyo binyeebwa eby'empeke bigenda kuyamba gwe omukyala omwana omuwala ku nsonga y'okwekolako saavisi ku nsonga eyo ey'okufunza. Beera ng'ofunza osobola okukozesa ebinyeebwa ebyo bulungi nnyo. Ku binyeebwa tugenda gattako eddagala lye bayita mukoweewumbeko. Tugenda kukozesa ebinyeebwa tukozese ne mukoweewumbeko. Okikola otya? Nkusaba ofuna ebinyeebwa eby'empeke nga bw'obiraba. Teeka mu kaseffuliya, teekamu otuzzi. Mu kusinziira obungi bw'ebinyeebwa by'olina, teekamu otuzzi, teeka ku kyoto, tokosa. Bw'olaba nga bitokose n'olaba nga n'amazzi gakyusa ago agalimu, beera ng'obiggyako. We bitandika okutokota bireke bitokote okumala eddakiika eziwera 7 ku ddakiika 5. Bwe bimala okutokota biggyeeko. Teeka wansi amazzi ago, gaggyeemu gateeke mu kantu oba mu kabaketi oba mu kikopo. Kati funa eddagala lye bayita mukoweewumbeko. Ggyako obukoola bwokka bwokka bw'oba oggyako ku mukoweewumbeko. Sooka obwetegereze bulungi, osobola obunnyikako mu mazzi agookya, n'oluvannyuma amazzi gaffe gano ge tufumbiddemu ebinyeebwa bwe gaba gawoze bulungi, beera ng'oyengeramu obukoola bwa mukoweewumbeko. Buyengere mu mazzi ago g'ofumbiddemu ebinyeebwa nga gawoze. Buyenge. Bw'omala obuyengeramu obukoola bwa mukoweewumbeko, beera ng'ofuna akasengejja, sengejja eddagala eryo. Lisengejje bulungi, sengejje emirundi ng'ebiri, obukyafu buggwemu. Bw'omala beera ng'otawaaza otuzzi otwo. Tutawaaze ng'otuyingiza munda. Tugenda kukuyamba ku nsonga ey'okufunda. Ebinyeebwa ebyo ne mukoweewumbeko bijja kukuyamba ku nsonga eyo ey'okufunda. Ogenda kufunda mu bwangu. Olunaku tawaaza emirundi gyonna gy'osobodde mu kusinziira eddagala ly'oba oteeseteese. Tawaaza otuzzi otwo, kigenda kukuyamba. Ogenda kufunda bulungi nnyo oddewo. Beera ng'ofunza omwami wo abeere ng'ajja kunyumirwa. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077787340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.